Olunaku lwa leero ababaka b'Abataka okuva mu nsi eya Bungereza bakyaddeko mu Bwakabaka era nga balambulidde ebyo bye basakidde abantu ba Ssaabasajja Kabaka. Nze James Munga, omubaka wa Kasujja Bungereza ne Ireland yonna. Era mu ntambula zaffe zonna mwe tutambulidde okusakira abantu baffe ab'ebitundu mwe tuva, Ssaabasajja Kabaka atukubiriza okukola ennyo ate n'okwegomba n'okukoppa amagezi gye tugenze tutambulira okulaba ate tugazze waka. Nfunye omukisa nti mu kitundu kyenvaamu Ebukuya abantu bayayaana nnyo okumanya ki ekiva eyo gye tuwangaalira. Kale no nina enteekateeka mpanvu okulaba nti kitundu kyaffe ate ekyebukuya nakyo kifuna mu kugabana n'okulaba nti beekulaakulanyiza wamu naffe ku ebyo bye tugenze tusaka okuva mu mawanga ag'ebweru gye tuwangaalidde ebbanga eddene. Okudda kwaffe kudda na birimba, tukomawo n'ebyo bye tuyize eri okulaba nti tugabana n'abantu baffe okwekulaakulanya ate tutambulire wamu nga Ssaabasajja Kabaka bw'atusaba. Nsanyukidde ddala bwe mutanduludde ebigere ne mubuuka amayanja ne mubuuka agati ne mujja ewa Bwobwe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tuyozayoza nnyo Ssaabasajja Kabaka atuluŋŋamizza emyaka kati 30 era tumwebaza. Yabadde ku Namulondo n'atugamba emyaka 3 abantu nga ne Isa Nabbi Jesus Isa mwali ebintu ebikulu bitandika nnyo ku myaka 30 era n'atugamba nti katandise butandise tutandise. Olwekyo nammwe bwe musitudde ebigere mu kifo ky'abajjajja okusitukanga bo ne bajja e Bulaaya, nammwe mutandise ne mujja wano. Tubaaniriza nnyo. Obwakabaka buno butambulira ku masiga 3. Butambulira oli olulangira lumumanyi, amasiga 3 gatuddeko Ssaabasajja Kabaka. Oba tosobola kufumba ku masiga 2, entamu ekola etya maama? Tegwa eri. Oli olulangira mwe muva Kabaka. Bwe lutabaawo atuba ne Kabaka tekisoboka. Essiga erisooka, essiga eryokubiri ery'abajjajja Abataka okuluba obusolya emukiikirira eyo abali wano bendaba kulu nnyo. Awo ne tufuna ffe abazzukulu omuva abaami abaweereza nga tukulemberwa Katikkiro wa Buganda. Amasiga ago buli siga yeetaaga linnaalyo, buli siga liteekwa okubaako kye likola eri Ssaabasajja Kabaka. Buli siga lirina omulimu okulaba nti Buganda eno egenda mu maaso. Naye essiga ery'Abataka bwe litabaawo, bwe litakola kirisuubirwamu, tuyinza okufuna obuzibu. Lwaki? Otunuuliranga nnyo ntera kukozesa muti, kifaananyi kya muti. Gulina amakoola, gulina amatabi, gulina endulwe, gulina emirandira. Ekifaananyi kyentera okukozesa nti bajjajja Abataka mbatwalanga mu Luzungu bakiyita roots, emirandira. Roots nti bw'oba toyina mirandira, bw'oba toyina buwangwa bwo, oba tomanyi roots zo, kati mwe mwazzeewa temwazzeka yewali ki? Emirandira. Abamu mwe muyinza okuba mulina ne passports 2 oba nteebye buteebi, ng'olina eya Queen, olina n'akaffe kano aka bbulu, oba ne 3.
naye temwerabiranga nnyo passport eya bbulu ate passport ey'e Buganda naye temugyerabiranga gyemirandira. Awo nno nsanyuse nnyo bwe mpulidde programu ze mulina e Bulaaya eyo, n'ensanyuka era ne jjajja okubategeeza nti naffe wano ansooke ku strategic plan y'abajjajja. Bajjajja balina strategic plan gye tumanyi obulungi. Naffe ng'Obwakabaka tulina strategic plan. Ebintu bye tukola tetukuwaako bigwe ne bukya nga tomanyi kyogenda kukola, n'osiba ettaayi n'oteekamu ekkanzu n'ogenda mu woofiisi. Ekyo kisoboka nga okedde tolina ki? Tolina kigendererwa. Naye tulina ekigendererwa wano. Embeera z'abantu baffe tugenda ku ntikko. Togenda ku ntikko ng'ogenzeeyo wekka. Jjajja Omutaka tasobola kubeerawo ng'ali eri ye jjajja Mutaka. Oteeka okuba ng'oliko abazzukulu. Abazzukulu be bantu ba Buganda, abantu ba Ssaabasajja Kabaka. Tetujja kubaleka mabega. Embeera zaabwe zinaafaanana zitya? Balina okuba nga mu bulamu bwabwe obwa bulijjo balina ekigulira Magala eddiba. Bali bavudde mu bwavu, bavudde mu butamanya, tebatawaana nnyo na ndwadde. Olw'endwadde ezisookerwako ezo eziva mu bukyafu. Omuntu alina akatandaalo, toyanika mu ttaka bikopo, obusi bwe buyonja awaka. Ebintu ebyo bikulu nnyo okutambulira awamu wakati w'abajjajja nammwe ababaka baabwe ab'ebweru n'ab'e Buganda. Kuba mmanyi ababaka gye bali jjajja n'eryo mu wano, ababaka b'Abataka ne gavumenti y'abeene okulaba nti tutwala ebintu ebyo mu maaso. Sebo saagala batwali mu nnyumba z'abakadde, abaana mubategeeze musake. Njagala okuwulira nti mulina akantu ke weekoleddeko ewaffe. Lwaki obeera mu muziro ogwo, muziro ogutaggwako? Oyagala obeere mu muzira? Beerayo, tetenkanya, kolayo some investments, neemanya, neeka. Walungi si wannyo investment njagala oziwulira nga ziri ewaka. Kamulabe yonna bwe yabadde mu America, ebigambo byendoza mwabiwulidde, kaera kambiddemu. Yagambye abantu baffe abawangaalira eyo, mwekole esiringi emwemu, muzita batya, pawundi emwemu oba dola emu oba diramu emu oba kiki, okwekolangamu omulimu ne muzikuŋŋaanya ne mukola kye bayita investment clubs, ne muzikozesa ng'abo abaju b'oŋŋambyeko, ng'abayindi b'oyogeddeko. Tulina ekitugatta nga bo, ekitugatta ffe lulimi lwaffe na buwangwa bwaffe, ekibagatta mweyo weekiri, ne mwekolamu omulimu. Ne tuwulira nti eno plaza yaba bantu ba Ssaabasajja Kabaka, Kampala Road, abawangalira e Bulaaya. Nti mukoze enteekateeka bajja muzira. Saagalira ddala muzira, era temumpitanga kukyala wammwe nga winter. Saagalira ddala kwesabika. Njagala sama wange yali wano. So kati okaddiire mu muziro ogwo gubeeremu, kola naye ng'oteekateeka eka ebintu bibiri gy'onooba ng'okaddiye, omwana aleka kutwala mu nnyumba z'abakadde. No, bw'onoggyeka ng'olina ekivaamu ensimbi. Ekirala si ssente zokka. Mmwe muwangaalidde eyo, oyogedde ku mbiri za Queen, oyogedde ku ensi ezirina Obwakabaka gye muwangaalira. Waliyo ebintu bye tusobola okukoppayo. Balina obuwangwa bwabwe, naffe tulina obwaffe, niwali ekyo tusobola okukoppayo. Bajjajja bano tubakwasizaako, teri mulala agenda kukulaakulanya bika nti bajjajja be bokka. Abazzukulu tuba tubuze. Bwe tulowooza nti bajjajja be bokka abavunaanibwa, teri kiko okuggyako mmwe abazzukulu. Mulina exposure, mulabyeko, mulina obukugu, mubuleete ku mmeeza ey'ebika. Ebika kati birina mu strategic plan, birinamu buli kika kiteekateeka structure zaakyo
okuviira ddala ku jjajja Omutaka paka wansi ku nnyumba mu luggya structure. Muleete experience yammwe mugiteeke ku mmeeza. Amagezi nago geetaagibwa, si sente zokka. Amagezi nago gakola ki? Geetaagibwa. Tutetenkanyiza tutya? Ebika ebimu tulina obuzibu. Nze nga n'ewaffe jjajja tulwana kuva ku tetulina ttaka, tulina kibanja, twagala kwegula. Naye nga twatalekawo golodi waffe ali awo sebo omukiise, twatereka gold bakaliko baba bameka bonna bali kuki awo 3 something mu kifo eki, naye nga tuli basenze. Tulina okwegula, tuli ku ttaka lya muntu n'ebika ebirala gyebiri. Kati amagezi galina okujja ku mmeeza, tukwatiseko bajjajja abazzukulu abali emu bakumeekume, baleke kulowooza nti bazungu baswidi. Omusaayi gubatambulamu, DNA abalimu, DNA wa Buganda atafa, atasaanawo, tafa tasaanawo, emirembe n'emirembe. Amiina. Ayi Katonda kuuma Ssaabasajja Kabaka. Tuyanza toyanzege Katikkiro mwongere ku bugalo.